Alright, natira we bali kubanga wekumide ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola ky'amanyi muganda wange abadira naba subscribinga kakati egulire esaazo neno linina teri ddala okujjako ya mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza ssebunya. Dr. Hamza ssebunya kigambibwa nti olunaku olwaleero ku Independence Day amaze okubanga akyala ewaabwe waba Rema namakula. Kuno omuganda kwayita okukyala just agenze kubanga ababuuzaako ne batwalirako obuntu obutinitini naye nga si gwe guno omukolo gwe tulinze ogwa bulijjo gwe twagala nga 14 November just agenze okukyala. Kale kansoka ate ntumire ku mikwano gyange abali e Qatar, e Saudi, Dubai, Durban, Oman, mbagala nnyo community ya UAE mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mulayikinga ne musharinga ate no commentinga ne mucommentinga wano ku Projan Media TV. Kakati esawa zino ebadde Independence Day ebikujjuko ebikulu bibadde Sironko naye nga ate ekibadde Sironko mukiraye bulungi nnyo kati nno ate ekibadde wanene Kampala nga omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza ssebunya agenze ewaabwe waba Rema namakula enaggulu abeere nga akyalira ku mukyala ne bazadde be. Kati nno ekibadde enaggulu senga wa Rema namakula abaddeyo bulungi nnyo abakulu baneeno bambi batuuse ng'era babaaniriza bulungi nnyo ebyokulaba bafumbye bingi nnyo ebiwoomu era Rema namakula ndowooza mu mulabyawo nga ategekera omulenzi wamanyiddwa nga Dr. Hamza ssebunya kakeeke nga kugamba asaaliza ddala abantu ekibalumye kibadde ekintu kimu kwe kubanga nti bannange Rema namakula ojja tussa emikolo weewanyiza nnyo n'emikolo gyo naye kale omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza ssebunya bamubuuzizza ebibuuzo ebitinitini senga wa Rema namakula n'amugamba nti nno ssebo kyekibaleese ewaffe. Dr. Hamza ssebunya ne banne bayite baganda be ne bamugamba munnange senga ekintu ekikulu ekibadde kituleese kwe kubanga tulaba ku mukyala gwe tugenda okubanga twanjula mu nnaku entini ezibulayo tubeere nga twolekaawo ku Masaka Road. N'agamba nti nno omukyala ye waali naye mutuleetedde biki ndowooza bagenze okugulawo bbuutu z'emmotoka ng'ebiri muli eri tebayinza nabbimalamu kubanga bibadde biyitirivu nnyo omwami ono Dr. Hamza ssebunya byaleese. Kale kati nno Rema namakula ye ndowooza ennaku zibulayo ntini nga bulijjo kati nno abatannaba likinga okomentinge no sharinge abatannaba kusubscribinge wano ku Projan Media TV ate era nga twongera okujjukiza nti osobola okugenda ku YouTube channel yaffe ey'okubiri emanyiddwa nga Celebrity Facts UG nawe obeere nga ojjawo amawulire bulungi nnyo obeere nga no subscribinga weebale nnyo weebalire ddala.